Yes, nkwaniriza gwe na followinga eno bagita Fadi TV ujine nkwebaza nenkugamba nti wakola kyamanyi okubanga wa subscribinga nonyiga kali waliyo Fadi TV ujikosa ne Fadi Yugi News tebwedabira nti ne KB TV ujikosa ne Ala TV Uganda now ezo zino YouTube channel zange muzi following temujja kubanga mujisa kubanga ino ntekayo updates zina value ntekayo amawuliti agaba gatambula ate agayina omulamwa tulensonga nkusaba nti followinga o subscribing onyigene kali jukira Kizane Becky bayawukanye ne dictator Amiru era nga mukazi watu ali munnaku etagambika nsonga zavudde kwabo abavubuka be afuna okubanga mukwasaganya bamudukanyiza social media andoze okuli YouTube na muvubuka akwasaganya YouTube channel ya Kizane Becky kwa uploadinga music we olw'ensonga nti kyazo nti Kizane Becky waliwo engeri n'omuvubuka oyo era nga dictator Amiru kyamuvira kukola ki okuba nti nno agamba Becky baawukane. Amiru yafunye omukyala ekifaananyi kyolengera ku screen yo bagamba nti oyo mukyala Amiru gwe yafunye omupya era nga mbugu yazizza mu kifo kya Becky. Information ekyalinkinga mpola mpola nja kuba nkikutuusako kyenkusaba kiri kimu kyokka just gwe followinga subscribinga nyiga kale byonna ojja kuba obifuna mu bujjuvu wano ku Fadi TV ogi nkusaba okomentinge olaikinge ate osigale nga ogifollowinga bamuyita Becky Kizane Becky Dictator Amiru Kizane Becky munange birimu ko ebitambula akadde kano akometimbagano eja social media mukazi watu ali munnaku etagambika bangi bigambo bingi nnyo byogirwa abasinga nga bagamba nti Becky anti Amiru yagambye nti Becky obwenzi nti yabadde abususiza nti ng'ava ewaka kumba agenzi w'abasajja bunamulimbalimba bantu bangi abavuddeyo nga bagamba nti Amiru omukazi nti amaze kubanga kolaki amaze kumuzalamu baana nkalaba takyakola ki takyalimu mulamwa ng'amaze okubambu ng'amuzaalazaalamu abaana nti kwe kumusulawo n'akola ki n'afunya erikyala erirala mbwe erikyala eryo lirinamuko ku musimbi ejjukira bano baali bakola restaurant balina restaurant gye baakola simanyi restaurant bagenda kikola batya we bagenda kugigala we bagenda kugitunda nze naawe naye nga badde bakola ki badde bagitandika ne Becky Amiru ne Becky restaurant oba eri Makindye simanyi watuufu wa wini nga bagitandikawo restaurant eyo kati ekisimanyi bagenda kukigalawo oba nedda kiraga nti Amiru yafunye dda omukyalo omulala bintu biri serious abasinga balowooza nti bintu just bya lusagiro ebintu biri serious nabagamba nti awali omukate wabula muliro gwe followinga Fadi TV UG Fadi UG News KB TV gikosanike Ala TV Uganda na ojja kuba ofuna bina mu bujjuvu followinga YouTube channels ojja kuba ofuna bina mu bujjuvu munange byebyo Becky Amiru obutakanya enkolagana egenda esaanawo mpola byavu nsonga yavudde ku bwenzi bangi bavudde nga bagamba nti Amiru awayiriza Becky jjukira information yabadde linkinga abadde yaga nti omuvubuka Becky nti yampangisiza n'ennyumba enaasana bwali ku masitoowa mbukumpi bane Kenjo supermarket amanyi ku Oyima Road nga wali tuseko kenaasana ng'omanyi obulungi ku Oyima Road ku masitoowa bagamba nti ennyumba omuvubuka nti awo eri awo waliwo ennyumba nti gyakola ki gyampangisiza nti ate ennyumba ya bbeeyi bitya nti Lambo ava ewaka n'alimba Amiru nti agenze walala kumbe ng'agenze w'omuvubuka nti omuvubuka gwakola ki gwabadde ayendako gambe bingi ebyogerwa ku nsonga zino naye nga mukazi watu Becky mukazi watu bambi kiraga kyamulumye nnyo nga bw'okiwulira ali munnaku etagambika kubanga ye Amiru alaga ataalirwedde kubanga kolaki talidde kubanga reconcilinga akola kiyinza okwera reconciliation ne Becky okuddingana kale okukwatagana oba okusonyiwa okuzzaawo omukwano gwabwe ne Becky alaba tekiyinza kusoboka era abaana ndowooza Becky ajja bamutwalira kubanga kabaddeko kibebi ekisomoza kirikala simanyi bagenda kikola naye nga badde balinamuko kibebi ekito kyabadde yakazaala Becky yakizale mu guno omwaka kibebi ekito kyabadde ayinawo oba kyaguno omwaka bakyaguwedde sejjukira bulungi nnyo
Ninga ensonga zeezo munange Becky bwe bintu byamutambudde omwaka tagutandise bulungi bawe mukazi waffe n'okuwedde yagumalako bulungi anti omwana nga amutawaanya omwana nga mulwadde kwegamba abantu bangi bagamba nti Becky nti naye atambula nnyo mbasajja bulaba ali mbwammi omwana omusajja yali ammi omusajja omwana we bingi ebyogerwa bingi ebitokomokewa bangi abasala omugambo ku social media naye nga nsonga zeezo mwongere okubanga mugifollowing okubanga mugyekumirako bagita Faadi TV UG nkwebaza gwe ne subscribinga n'onyiga ne kale ekiwakola ky'amaanyi okubanga wasubscribinga n'onyiga ne kale mukazi wattu Becky webityo byakoze ki webityo bwe byafuukuuse ku Saidi Amiru amugamba nti twawukane Becky si kyalina love yo si kyalina mukwano gwo si kyakwetaaga mbulamu bwange abasinga bagamba nti Amiru olwokuba nti neyafunyeyo omukyalo omugagga tikyava yeefuulira Becky restaurant yaabwe bagenda kugitunda nze naawe naye nga byemunange bitambula kadde kano bagita Faadi TV kisubscribinga nigakadde mbagala nnyo mwena Faadi TV Faadi TV munange byebimu bitambula kadde kano tulize Becky akyaganye okuba nti nakkiriza nti Amiru byamwogerako bituufu tujja kuba tubitegeera byonna endozi za Becky naye munnaye bw'anaakola ki bw'anaaba alinayo olulenziro oluvubuka ajja kakananga munnaye alufumbiddwa kuba saa zino omusajja wuuno yagamba musinza kudda wa Becky omusajja amwesambye mukazi otu yali yasuubizanga agamba Bambi ne bwe naba nfudde ku ntaana yange bawandiikeko nti bannange Becky yayagala Amiru mukazi wattu Bambi yakyogera naye munange byebyo wano mu nsi tuba tusuubira birala ate ne watuukawo birala ebiseera ebisinga bye twagala mu nsi muno si bye tufuna si buli omuntu kyokwayagala mu nsi nti kyotuukako oba kyofuna abasinga tukakana tukoze ki tukakana twafunye ebyo bitwali tutayagala naye nga ensonga zeezo mwongere okubanga munfollowinga ate musubscribinge munyige ne kale bagamba nti Faadi TV UG mbana amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga Uganda binaggwirawo bino ebya dictator Amiru kw'ossa ne Becky mukazi wattu munnange ensonga zizimu zitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media mwongere okubanga mugifollowinga ate mwongere okubanga mugyekumira updates mba nazo ziba zitambula akadde kano omusajja Yamukyaye yamwetamiddwa abaana balina bebi gwembagambye ate bibi ayi kabadde akyayonga tujja kuba tubitegeera byonna naye nga kyobamanya bintu bya ddala temulowooza nti byawolokoso bintu bya ddala waliwo omuvubuka eyaleese obuzibu YouTuber yateekera bicozi ne Becky video ku YouTube channel ye kwateeka obuyimba bwe yazikontrolinga bagamba nti bagwa mu mukwano ne Becky era Amiru yakoze ki yabiguddemu